webale kuba ate ng'otambula naffe emboozi gye nkuleetedde ya munnaffe gwe bayita RONALD ALIMPA. Bw'oba ogiwulidde oyinza obuteewuunya naye kkiriza owulire emboozi eno. ALIMPA RONALD asobodde okuba ate ng'agobye maama we mu ddwaliro abadde amujjanjaba. Maama we asobodde okuba ate nga mubeereddewo ebbanga n'ebbanga. Bannamawulire bye mubadde musobodde okuba ate nga mulaba, maama wa ALIMPA amuyiriddewo omubiri mu byonna by'asobodde okuba ate nga amukoledde. Asobodde okuba ate nga amunaabidde mu maaso. ALIMPA RONALD agobye maama we ng'agamba nti abadde amulyako sente ez'obujjanjabi. Mbu sente zonna zibadde baleeta abadde maama we sente azirya ng'azizza mu kyalo. Mu mboozi eno nno ALIMPA okuba ate ng'atabuse obuzibu bwonna buva ku ki? ALIMPA yajja n'afuna omukyala namba 2, namba 1 kwe kuba ate nga baatabuka era ne bayomba bubi nnyo ne baawukana. Wano nno kati omukyala alimu mu ddwaliro amujjanjaba yeesobodde okuba ate nga yagambye ALIMPA ebigambo bino okuli Sezaala ne Nazaala ne basobola okuba ate nga maama wa ALIMPA agobebwa bubi nnyo. Kyesobodde okuba ate nga tutegerako nti ALIMPA waliwo abamuleetera enjaga era byebisobodde okuba ate nga bimuggyeko mu mbeera etali nnungi. Mu mbeera eyo bwesobodde okuba ate nga etambula, maama wa ALIMPA asobodde okuba ate nga ngezaako okwogerako naye mu mboozi ey'akafubo, wabula asobodde okuba ate nga abizibikidde olw'embeera nti ali mu takisi ng'ategeddeko nti adda sayidi z'e Masaka. Bwesobodde okuba ate nga mubuuza mu mbeera eri etya mu ddwaliro, andaze nti tewaliwo buzibu olw'ensonga nti abadde ali mu takisi. Naye nga getutegeddeko ALIMPA avuddewo bubi nnyo ne maama we n'abafamire bonna ab'oku sayidi ya maama we tebakyakkirizibwa kuba ate nga balinnya mu ddwaliro olw'ensonga nti ALIMPA omukyala gwe yasobola okuba ate nga awasa namba 2 yasobodde okuba ate nga muleetedde ebigambo ebyo n'alaga nti maama wa ALIMPA sente azirya buli, abafamire ya ALIMPA bamugaggawaliddeko. Mu mbeera eyo abajjukira olutalo olwaliwo Hassan Ndugga na ALIMPA, emboozi eyo ey'enkima byonna ebyasobola okuba ate nga bitambula ne ke kamu ku butambi maama wa ALIMPA gwe asobodde okuba ate nga njogerako naye naye nga asobodde kuba ate nga mukema bwenti naye ng'emboozi eriwo yo gy'olina okuba ate ng'omanya bo basobodde okuba ate bavuddewo bubi era akatambi ogera kuba ate ng'okawulira osobola okuba ate ng'okakasa nti abantu tebayambika kituufu naye nga maama wa ALIMPA asobodde okuba ate ng'akoze kyonna omuntu eyakuzaala n'osobola okuba ate nga ALIMPA bannange ALIMPA mukama kale sooka owulire emboozi eno. Wangi. Alo, nyabo. Sebo. Jebaleko nyabo. One maama ALIMPA. Maama ALIMPA tubadde tuzze mu ddwaliro ate nga tetukulabyewo nyabo. Onani. Wangi, fe tubadde tuvudde South Africa bakwano ba ALIMPA. Ezababuulidde gye nalaze. Kuba tubadde wano ku mulyango oguyingira bagamba ate gwe toliiwo. Nyabo. Wangi? Wangi? Ababuulire gye nalaze. Ate buzibu ki? Nze Michael. Sooka ombuulyemu kati nyinza okufuna wano gwenjirako oba waliwo obuzibu? Tewali buzibu. Tewali buzibu. Nati kyembadde njagala okumanya kuba waliwo omukyala atugambye nti ate oba yakugobye omwana. Kale nyabo kati mu ddwaliro ogenda kudda tukulinde? Ogenda kudda leero? Wangi? Tugenda kudda leero naye nga nja kudda. Nyina bye nanonye. Kale nyabo mu mbeera y'emu era nyina gwe nsobodde okuba ate nga nfuna ng'amanyi nnyo ku mbeera ya ALIMPA ne banne basobodde okuba ate nga bawangaliramu. Ebigambo bino abintegeezezza nti obuzibu bwonna bwava ku mukyala bwali butya. Ebizibu bya ssente mulimu n'ekintu kye bayita enjaga. Waliwo abaleetera ALIMPA enjaga. Nesooka owulire mu ddoboozi lino ojja kunsonyiwako olw'eddoboozi nti nsobodde okuba ate nga ndikwatakwatamu. Wabaawo obutakkaanya kuva ALIMPA yajjawagana n'oli omukazi gwe yasooka okuba naye kakati n'afuna ono omukazi ow'okubiri. Kati oyo omukazi gwe yafuna mbe yaliko mukazi we nga tannabakola linnya yamuwasaako naye ab'ewaabwe ne bamumuggyako. Kati bwe yatula erinnya ne bamukomyawo naye nga bamumuwa mu luttu. Kakati gwe bamala omukazi oyo abeewa bakola omulimu ogw'amaanyi okukyawaganya ALIMPA n'abeewaabwe nga balina endowooza ngu
omukazi ng'agamba abeewabwe mbalimpa sente zonna z'akola aziwabe waabwe. Kati ne abeewabwe walimpa nga bagamba sente yalimpa zonna z'akola ab'oku buko beebazi. Talina kyabayamba sente omukazi n'abeewabwe beebazi. Obutakkaanya bwe bwatandikira kati bwe babeera mu ddwaliro ne babeera ng'abeewabwe w'omukazi tebava mu ddwaliro ng'ate ebikolwa bye bakola bitonda abeewabwe w'alimpa. Obutakkaanya ne bukula kati alimpa n'atuuka nga alaba mbu abeewabwe tebaagala mukazi we n'atandika okukola olutalo ku beewabwe. Kakati maama we n'asooka n'addako mu kyalo. Maama we bw'addako mu kyalo n'engeraku olwo yaddayo ng'alimpa amulangirira agamba ye yamukolimira ne bw'atandimuza teyandireseeyo ayingirira amaka ge ng'atagale byamulema asubiza buzuuzi yabazaala bamaaso yamulangira ebintu kakati maama we n'asooka n'atwala mu ddwaliro bakyalabulyo maama be kubuko bwe bayana ekyalo ekyalabe yennyini amadwedi ogalaba gakomeeri bonna basatu